mwalongosezaako wano njagala kulabako amaaso g'abaganda gali mu ngalo jjajja njagala kulabako leka naawe omuntu asobola okulinnya omuti nga alinnya yeesulise kusinziira ensobi gye mukoze temugenda kusinyibwa mugende mulame ng'aweesa omwana ng'ali bwerera asale kubona nga fesi ya mbuzi Kyamaani yoyo mwana wange kyakungira engo wano obaddewo engo Kyamaani ate baki senga nze Kamira Nnyondo era nga nzaala mula ekyalo kino ako akabuto koolina togenda kukazaala okumala emyaka 2. Yes, okay. Divine Screen Pictures tugenda maaso atenete antukuleetedde endala yino tulabye nnyingi nyeze ddogo firimu nyingi zetukutuusizaako mu sisitemu yaffe ya Lodies Corner akatukuleetedde endala yino ono musezi bw'amala ebifi atasuula gumba bw'aba ayiga omuntu abanga alabye enjobe basooka kukalirira kabanyi obwana obute ennyama yaabwe ebeeseerera abakulira omulabye tukyalengera kalango leeta enva oyagala okulya musezi muno obuuka n'ekikolimu tukyalengera kalango ekyatuta omugenzi aba akyakyogera omugenzi si mwetegefu kuziikibwa firimu yino batwala balamu peke yake abakyala no babagala nnyo ebbere balisiikako likola enva ulira firimu loosi yenyene omusezi bw'abago batagala kola loosi n'akamu nga tannawuta ku supu alimu kuwonga awulira bubi apaana sijja kulya muwogo nga muluma tukyalegera kalango ka firimu eno anti gikutusizaako bulambalamba mu zonna zolaba eno tonnagiraba nga bw'otegera ekina Uganda katukuleetedde ekyenjawulo ku byasooka mayiti ezize entamu sire vaayo waawe maama tabu yennyini nze nja kukulya kozitoweko wewuke nkusekeredde seba mwadda mu ddiini muli mu ddiini mwerabidde nti tuyina enva oli mu kika ky'abawuusa ogaana okuwuuta ojja kitegeera okuva ewomuwandiisi Nakinkusewa ya Victor tukutuusako firimu yino abasezi mu kweberera buli mulamu aliwo aliibwa yangwa tugende ekyo kigwe tukyalengera kalango ku mulundi guno baagalaani bakumulya naye byonna bigenda kugwera mu firimu emanyikiddwa nga Mmegenya bannange temugira temupapa muzibirize tusabe kumbe n'omufaazi asabira omugenzi yali muwuusi tutamayiti omupatiri agenze ne gaali omupatiri agenze ne maali eno bagiyita Mmegenya the Cannibals Will eri katale essaawa yonna mu sisitemu yaffe ya Lodies Corner Publish. Aromatic Entertainment. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Muri mpulira sikulina ngaazo omuntu nkulaba wooli nesikulira ngaakulina ensonga njimanyi ate naawe onjimanyi nsobola okumanya ekintu ekisali kirungi gy'oli wadde tombuulidde nenkiwulira wuulizidde mu nze kino kimanyi nti otandise okunfaanana omusajja yanjawula ku oluganda lwaki omusajja anjawudde ku buli kimu kati bulira buzibu kituma nze sijja kubeera na muntu mu nnyumba atayagala kwogera naye genda oba ogenda mulimba seewulira nti nze nkikoze so ne bwabanga essaati gy'ayambadde nga nsobola ogifuna njagala
kati mwembalaba nnugu yebakutte naye kugenda kubeerayo ate teri agenda kwekika mukolo gwange mbabuulira. Otandisa n'otulangira eby'essente. Toliko wali otudde wo nawe tojjanga keeno waffe na musajjawo. Kati tukole tutya? Wali tomanyi mazima nali simanyi mazima era nze nasiima nnyo. Naffe tulina okuba abagezi. Ebyaffe tubyetaaga. Omwami wange kati byo batumaze naye emyaka emeka naye ne bw'omugamba nti munaye waakiri kyalako bukyaze ewaffe takirowoozaako ebimu biba byakutiisa ntiisa nooba nooba odeeka ng'ani agenda kumujje n'emyaka ajja kunsangayo agenze wange Yesu ketandika butandisi bandafa ba watu family natenga bulijjo entandikwa film egenda maaso mpola sagala bakunyumiriza bunyumiriza Wings Films ng'ate bakutuusizaako wamu nabandafa ba watu family films tutandika butandisi ate nga tukujjukisa Wings Films Uganda Salupi the Great Cinema nga beegassemu okulayikani bakutuusizaako entandikwa film egenda maaso mpola sagala bakunyumiriza bunyumiriza ate nate era ng'ogenda kusinkana abazannyi b'omuli Magezi Ronald tosubwa Kasirye John Bosco screen mu film yaffe etandika nagwanye Sophie nga ne screen kwali Vanessa Tina nga ne tugenda mulabako ekyatandika butandisi Magezi Ronald ono nga yakuyiyiza olugero era ne lutendekebwa Simba Taddewo nga mukwasi wa kifaananyi batugamba Mwangu ya Lawrence Simba nakola ku visual effects ate nga Mwangu ya Lawrence Simba n'agattagatta wamu ne Simba Taddewo Ronnie ekyatandika butandisi Magezi Ronnie ye producer film ene etandika Simba Taddewo Magezi Ronald eba director bayo tutandika butandisi ekyali kunyanjula egenda maaso ate nate kakati munaye nga tutandika ali omusajja mukulu ajja ayita maama kumbe maama abadde wano ng'alina byakolakola kati ng'amugamba ayagala kukwata kuba okulayikani yadde eka n'agamba niye olunaku olw'emmande nga si lulungi kutambula omuntu yenna bw'atambula ku mande kibaaki takisi tezikola n'amugamba nti olunaku luno olw'emmande omanyi lwaki baluyita kazooba ekikulu maama nammwe mwalemera nnyo mu byedda kati ate kazooba gye bamiranga erinnya kazooba erituumiddwa olunaku olw'emmande olwo era owulira buwuliza erinnya n'omanya nti emigoozi oba nogize n'amugamba nti muna ebyo tasobola kumaliriza nkya gwandibadde obireka mwana wange nkwegalidde tugenda mwana gwe munange eriiso ly'omukulu addugala weewalaba wandibadde owulira ekigambo kyeggamba omwana bakanda mugamba kumbe nga nampulira zibi Magezi Ronald ekyatandika butandisi maama leka neeva mu bintu byammwe ebyo ebyedda n'okuleka gwe omuntu watabeeko kyakola kubanga mbusimanyi tebatambula lwammande ebintu ebyo kwegamba abiremera mu ddala musajja mukulu yabuulirirwa kale no teyawulira naye bwe tuvaako eyo tuddako maka agamu gaagano tuba tuli waliwo omukyala ate yatuuka nagambye tukutuusako sinema yaffe eno bulambalamba nate nga bulijjo evudde mubanafu abaddamoda bano bagenda kuba bakutuusako sinema zonna enjogerere ez'ebina Uganda nezo ezitali njogerere naddala mu abazaagala mu soft copy anti mulembe gwa soft copy kati omukyalo ono ekyali kimuleese bambi enjala emuluma azeeke wa muganda wa muyambe n'amugamba munange leero munange sijja kugamba kyoba kine naffe tuli bubi n'amugamba naye tulinayo wadde eryenvundyeko njala ngendi bubi kwe nti eryenvu nja kuwa lwakuba luli munange nakuwa omunwe gwange ate noyagala ogende n'ekiwagu kikwengujje
nange obwavu nga butuluma ogenda okwetegereza olaba asabye munwe olwaleeta gonna wuyo agaagala yenkola y'omukyalo ono munange kwatuulye tofa nondekera omuzimu ng'amugamba naye lwaki buli kaseera ate weewunikiriza ongambye enjala ekuluma ekyokulya nkikuwadde atoolera kirere n'amugamba nti neekandeseeyo abaana ndowooza wano ngende nekkusenzeko abaana ekaate bwe kiki n'amugamba kati amenvu badde nkuwadde kunogolako naye bwotyo engeri gy'otandisa okukaaba eby'abaana kale genda muliireko ewaka mwenna kakatuvaako eyo okudda erudda musajja mukulu baamuganye okutambula bamugambye olunaku olwakazooba olwo ekiruyisa olwakazooba mirerembe miwunyo migozooba no mbirigo ye teyabifaako ebyo byabakulu byadda ate munange ebintu okubiraba nti abantu baali babitwala mu ngeri y'okunonooza osanga mukubo ng'abantu batono naye ng'ate olaba gw'olimu wekka bantu tebatambulanga ku mande musajja mukulu agamba alina ebyokumala kaakati bwe tuva eyo nga tuddako erudda muvubuka muto kiki ekireese omwana omuto mu ssabo abantu edda munange tebaaluganga abaana abato nga gwe situka ogende bugenzi oba mpozi oyagala amagezi gakusoma sigalina nze siri muto nga bwolaba ssebo era ndabye abasajja bangi abeebaka mu biyumba eby'ebikomera nange saagala otye ogambye eki asaba bugagga baŋŋambye obugaba ayagala bugagga bamugambye omwami ono abusaba kakati gwe emyaka emiteejo otandika oli ogamba nti oyagala bugagga yamugamba engalo ziri mmeka gino n'amugamba nti ziri nnya kweni abo be baana nno bennina ewange zeetegereze bulungi nina abaana bana benkugamba wulira kakati omwami ono katonda yamugemulira n'alyoka asigala myaka gy'abaana be era abaana bawanvu ng'abantu eka ewuwe naye ate ye yayimpawa nga ataakule ekintu kati gwe nga bwenkulaba obugagga ogenda bukozesa ki oli awo kale sijagala kuyita sekimpi kuba kikunyiiza muvubuka saagala ate weeyise ng'abalala nze sazze kufuuwa mmindi wano asoose mulabanga mwana wasomera zze okuloga amagezi ag'ekitabo kumba anonye bugagga naye akoyo okuwalula eggaali saagala obuuze mmotoka ngivuga ntya gwe njagala ompe ssente bw'obanga gwazigaba ebizibu byange oba obimaze katufaayo n'agamba wano wooliffe tubugaba obugagga egenda maaso so nga nagambye abaddamu dda bakubire ku simu 0701 10 55 n'amugamba naye buli kyoyagala ogenda kikola mu ngeri emu n'amugamba buli kyoŋŋamba ngenda kuleka ninkikola nga bw'ogambye ekyo tofaayo ekyo buli kimu nze nayeetegese dda era gwe kyoba olina okumanya ndi mwetegefu kweni nkuwa eddagala limpe obugagga obwagala bumpe nkuwa obugagga obwagala mwana gwe owulira oyagala obugagga oli mwetegefu butwala obugagga lengera ayagala obugagga tunulanga akubya obwava enkoto era ne batandika okukwata mu nsimole mannange nazze naabye jjajju badde kiba nono oleeta okuleeta ekikuuta toleeta kikuuta jjajjasagala ne bwonookola obukolomooni obunkanga nze ni mugumu tereera kanazaako obwavu bakunazaako obwavu bayinza okutaggulula awo sebo n'ova mu bwasekimpi n'ofuna obwamuleefu naye nyondo etta obwavu ogirabye nkomazzi nkukomage teeka wano kati muzzukulu amaaso tunula yagambiddwa dde azibirize bamugomoleko bamugomonnolako kansubire jjajja buli kimu kyonna kikoleddwa bulungi nnyo baasi entuumu eriwa obugagga bw'oyagala si ntuumu wabula kyuka bukyusi otunule sayidi eno sooka olindeko njajja badange kati tolusaanika kugira oyo si nsawo si kifuluusi nga bw'omuyita
nakusabye nagenda gamba empe maali kati ate tukuwadde ki nasinika mannyo tukuwadde maali oyo si muntu bamugamba jayamba omululu namugamba kati sooka olindeku nyagala owulira ekyegamba nagamba kyolabanga omuntu ekyo ekyo kyenjagala otwale nagamba oyo gwe bayita omumbejja w'obugagga oyo gwolaba kyova olaba yakulira muntu umu muwaguufu mujimufu akoma eri era bw'aba agenda atyo bw'oba obadde omanyi nti tukuwadde muntu yasoose kwekanga abadde amanyi ke bamuwadde omukyalo ono bagenda mwongera ku bakyala bangi balina eka ate nga ebyokuwasa layika yabikooyi mbadde mmanyi ompadde mukazi naye omukazi ye aliwa oyagala kusiruwala ku bwavu bw'olina n'abaana b'oyagala olina okumwagala ate omukkirize oba oyagala ofuna obugagga kakati tuvaako eyo tugenda okudda erudda waliwo abaana ab'obuwala abaali bajja batambula tuli ku lunaku luno lwakazooba kakati olunaku lwakazooba tebalutambulako nnyo naye musajja mukulu aba atambula nga tasanga ebyana biwala ebinyirira nga tebitandika mujja mu nseko bimunyonyogedda bimukuta wava enseko bimukirikiyita ebyana bimukirikiyita tukikirikiyite mukirikiyita konkate mukirikiyita yiwe tukakandikesi nojja okunyindula olubuto mazima ga kumbe wali alabanga alina abaana b'obuwala bwaseka batuneno bwalengera essanyu lyamusanze mu kkubo alengera okusanyuka kw'amaanyi kw'olabanga buli ssanyu limutta musajja mukulu bamuweeweka kumbaali ebbali abalengera musajja mukulu waali aliwo yekka yatambudde olunaku lwakazooba ekigambo kazooba okiwulira kali waliwo owa boode yali ajja yakubye essimu ng'alina gwakubira amusange mu kkubo babe nga beeyongerayo kati ogenda okweregereza owa boda lwatunula ati omusajja omukulu bali mu mukirikiyita ubadde ki ganonja okweteka owulira gwe bamukirikiyita ladies and gentlemen ekimukirikiyita yakiraba yika bannange nga wageja bannange nga watuuma omanye ebigambo ebiwaana omuntu osinzira ku ndabika ye bannange nga wapika wanje bampita simolo eri abalaba balabanga omulalu owa boda nti omusajja yampise munone ate agudde eddalu agenda okuzza amaaso owaayi oli kuki watuuse dda nti bambadde bubi bano ali yekka tozanyisa emisamba mu nsi ebyaddala gyegiri kyuka tugende nakulinze dda sikulaba neyeebuzaabuza kati naye agenda okuddamu okwetegereza ekyamazima tategedde bawala bali gye bakoze eki gye balaze ye musajja mukulu Magezi Ronald original names nagambye nga bulijjo sinema eno eva mu Emmys Production it's all about Emmy Nation UG tutandika butandisi ekyali ku ntandikwa tugenda maaso munange musajja mukulu nga bamuyisaawo musajja mukulu bwe bamuyisaawo yatuuka erudda gy'alaga kwe kusasula ebbiri eza booda kati ng'onaasooka mbuuza ki kino kyogamba nkuwadde kikubuli namugana ojjompa 12 wano wa mmeka waba wa 2 ng'oyogiriddewo kati si gwe waza ekikereza nze yakulinze kumpa eddakiika 10 namba olina okunyongera ssebo omutwalo yamulinze ng'ali mu byakwesiriwaza kati yamuleka atambula agende kuba omwami oli ebyamazima alayika mulalu amusanze yeekirigima kati n'alabanga omuntu oyo taasoboke munange musajja mukulu kyeyakola ng'akyusa piki sijja kusobola bantu kaneeyongereyo nve ku bantu muntu ayinza okufuukira ekirala musajja mukulu nga yeeyongerayo kakati
kakati ate ono naye ng'akwata ekkubo ng'adda ku bbala. Ali ku bbala. Kati alabika si musajja mwangu nnyo bintu mu nsonga zino ez'ekikyala. Era ekikwata ku nsonga z'ekikyala tayagala kunyigirwa mu ttooke. Buli w'olabanga omusajja ng'awaayo essimu nga n'oli gwagitunuzaamu bw'asoma ennamba alinga asoma ku lubaawo ABCD. Omanya nti ebyo tebyali mbu bya kyannyina wabula byali bya nsonga nkiikulu. Munnange. Ate okumanya guno omulembe gwalaze wala. Abaana abawala olumuyimiriza. Ukiki obadde oyagala kanamba. Kale simu yange teri ku WhatsApp najja kunkubirako kwegamba ebibye n'ebibyo yonna yabyogera. Omulembe guno bwe gutuuse. Tugenda maaso n'etandikwa firimu natenga bulijjo It's all about Emmy's production outer Emination UG. Kaakatuddako ewa musajja mukulu Sekimpi aba agenda Sekimpi najja. Kino kyekyomusabo oba nsanze kipya. Si ono omukyalo ono gwe twalabanga entuumu ono ne baŋŋamba bw'omuwasa z'entuumu za ssente naye kaakati ku buwanvu bwange buno otandika otogamba tolina ogamba muntu nti oyagala kukikirikiita okikirikiita otya. Kale mu kuwandiika kikulu nnyo bw'oba musomi naye ate waliwo ebitabo ebirabika okuba nga tebisoboke. At least ofuna ka 96 pages naye ogwa ku black book ng'eyo Hapana. Musajja mukulu ne yeeyongerayo. Egenda maaso njagala weetegereza. Kakati munnange yunga tuvaayo. Era nga tujja tuddako maka ga musajja mukulu yuno. Olwo gwe bayita Magezi Ronald original name ze. Ali wanaapo yemu. Musajja mukulu ali wanaapo yemu. Nage bamuyita Magezi Ronald. Kati omuwala gwe yasanze n'amuggyako essimu mumujjukira. Agenda otuuka eka anoonya erinnya lye yawandiise ku ssimu nga takyagijjukira. Kati yalingiza ate alabika mufumbo. Mala okebera ekikyala kino mbe nga nkikubirako. Yatandika okeberakebera ekikyala. Omwana yagamba aba erinnya yaga oba yabadde asiri oba naasiri oba naabiri oba na nkuku na hapana Katonda watu. Efirimu egenda maaso njagala olabe. Agenda okunoonya ennamba ye gye yasabye. Wow nangi. Omukazi gwe nalinyisiza ne boda omutwalo gwange nga gunsiiwa. Bannanga omukazi ono n'addamu omulabako Mukama Katonda. Omukazi yamuwadde ennamba naye teyakubye. Katugenda okuddako ewa mwana muwala ali wano agenda maaso yeetegereza. Omusajja gwe yawadde ennamba y'essimu abasajja b'ennaku zino ennamba bazisaba basaaga mbabeera bakobezi tubatuume nti basawo oba lwaki atuuse essaawa zino nga tannankubira. Omukazi akuwa ennamba ye y'essimu ng'akimanyi enkya gwe mukuulwa kuba yeye mukuuzi era engeri gy'oba mukuulwa nga yeye mukuuzi tayagala kulwawo okube kuba aba alina okukuula akameeza ak'enkya obeera very well involved. Munange ono omusajja ki ekyamutuuseeko ate bannanga I can't believe even this because the guy told me his name is Michael. What happened to Michael? Why did Michael call? Nteekeddwa okuba nga nzireyo wali eri mu kasitensen we nagule ndabe nga neefudde agenza okugula ennyaanya oba kuba ayita n'amulaba. Sisobola kulabika ninzikiriza mbeera eyo. Mwana muwala yagamba tasobola kukkiriza ekintu bwe kito kibe nga kibeera bwe kiti. Apaana ekyo kiri kafuuwe bba. Abaali wano genda okwetegereza nga waliwo abamukyalidde engeri gye bazzeemu tebakonkonye. Baboneka bubonesi baabano baboneka. Otubuuza ogambye eki? Obadde okola ki? Ani gw'obadde oyogerako?
nkubuuza ani gw'obadde oyogerako gw'oyagala ogenda okulaba nziramu nja kukukuba ebibu n'ebyombi abyeyabye bikugonde nga bulugamu kakana teeka tuula wansi toyina gy'olaga wulira ebigambo bye ngenda okugamba oyo omusajja n'agamba omusajja gw'oliko waffe oyo gwe weegombagomba oli wano weebuuza lwaki tannakubira singa nziramu okusanga ng'omulowoozaako omulundi gumu bw'oti ng'omulowoozaako mu gutwe ogwo mulowoozeeko mwogereko muyite sembera wali bubeezi newe nkusanga ng'olootako mulooto babwa buti bw'oyita amannyo mbumenyemenye puliriza ebigambo byange owulira toddamu eryo erinnya mayiko kale ne bamayiko abalala njagala obazire kuba ekirabika bamayiko abalala erinnya lifaanana owaffe kaakati njagala gweoyengeze gyemmwe egikulinga donati gasiya buloolo gezaako ddemu omunoonyi ffe boliko tetuli bantu tujja kuba kibokoza otalaba ggwe ate tujja nakulya ekisembayo ng'olaba nkugamba otunula eddeeno oyagala kudduka owula oyagala tukuba tulwanemu otusobola ngenda kukuteeka mu kaveera nga nkutemyetemye ebyenda bye tojja kumanya gye mbisudde n'agamba ddamu tukulabe ng'ogezaako okwesembereza ali olulenzi lwaffe ekyo ojja kutulaba tukutemyetemye tukutadde mu kaveera obulamu tolina kiraba olutwe maama bano abaana b'obuwala si bangu si mmere si mazzi kunywa meketi anti balaba edduuka bakambwe bakalubanga lubengo kakatuddako erudde eno waliwo ajja ayita sisita anti baateranga okumuwa amenvu oludda okugaba kulungi naye oludda kubi woogabidde omulundi ogumu n'omulundi omulala aba ayagala obenga omuwa kati gwoba ofuuse kyakkola ki kyakumanyiira kati yasanga sisita taliwo n'akwata omuwogo n'agussa mu kikubiro n'atema but everybody could see kakatuddako eri musajja mukulu eyamukwanye baamukunyiza abawala be yasanga ng'ava ewa nnyina tebaali bantu kati ate bo baamwagala nnyo n'okusinga nga bw'alowooza batandise okubbirako abalala bubi nnyo kati aba ali wano keni mukwano nga wakumiwa kamangu nambadde nebaseemu n'amugamba nti ebeera wiikendi ffenna tubeerawo nenondeka mu buliri namuneesagadde kusumbwa ne nga kanzije neebake mu ntebe sikyabuvunaanyizibwa oba otya mu kisenge ku buliri bw'omukyala wono gy'osule mu ntebe kati ng'amugane waliwo ekinnume ennyo kyempula kyenjagala okugamba oyagala kuŋŋamba byagenda kukyala mu kyalo tali buzibu naye bulijjo ogenda ku krisimansi leero kiki kono nsa ekyo namugane gibadde emyezi 6 bannange nkweni nga tonkwata kuri nkumaze I stupid. Nze sitegeeza okukwata nkeni lwaki tompisanga omukyala mulundi omulala nkeni mukwano buli naku tonkwatako ngukutteko oyomba oyagala kukwata okusinga wa namugamba nti nezifuuka olunaku neziba wiiki mwezi tulinga bannyina mukyo namugamba nti olinga agamba najja kwebaka wano mwana muwala teyajja kwebaka yajja kusula nga bayifulukuta naye omwami ono takyefulukuta namugaa singa nali njagala kubeera nzeka nandibadde nfuna omuzigo ebbali eyo kwagala namugaa ni omanyi njagala onfune bw'oti nsonyiwa yamugaa nsonyiwa omanye ennaku zino nkoowa nnyo awulira ng'akoowa nnyo kamala emyezi 6 yamugamba nti munange ebintu bizibuzibu kati yamugamba kyoyagala ebyo byonna okoowa omusajja nno tokoowa omusajja wanna bagamba muba baddu ne muwakana ova ku mulimu ne woba okwoyo otya ne wano ssebo bw'obaako kyotakoze ovunaanwa
Namugamba njagala omanye Justin Mukowu Bukowu nk'owamu ng'omusajja naye nange mba ndowooza kulowooza tetugayina emyezi 6 kingi kati otandisa okweyogeza nga bw'okoowa kati lwaki oŋŋamba ni okoowa buli kaseera oba weebase nkeni ofuluuta n'okusinga embalaasi nkyuka buli kaseera bye bakobera oyogera amannya g'abakazi balala nga weebase ndogootana nkyuka bw'omala n'oggulira omugga buliri bwonna ne butoba ng'oli mu tulo njagala ombuulire ebirooto ebyo by'ofuna kiki ekigenda wange omwami ono afuna wet dreams. He is bedwetting. Yes, you want the bed. Amasuka. Just bisiwaza. I love you so much. Namukwano nkwagala. Naye ate nkwagala nnyo. Bino biki byolowooza? Like any other good woman. Namugamba nkoze ekintu kyonna ekisinga ng'omukyalo muno kyani badde akola eribba. Nankomawo okuva ku mulimu ne wemba nkoya afazali n'enfuba nkuteekera akamere oleme kudda kange enjala ekutta naye gwe lwaki tomanya nti banno bayala. Namugamba mukwano nkwagala ye kati nze njagala ani atali ggwe naye munange emisinga ennaku zaffe enkadde mwana ono yali wa mululu nnyo kwegamba nga tamala kutumwa oba kulagirwa ewabaawo okujjula naye kati ennaku zino neebabega oba biki ebigenda maaso mwene ensi bannange waliwo ebizibu ebigenda musajja wattu yasoberwa nanti azuukuka emirimu gyonna agikoze mu kiro aloota afunye atemesezza afuna ebirooto ng'atemesezza kisoboka kitya kati olw'emba ndootamba njogera linnya ki kakatuddako ewa musajja mukulu ono kadi amugamba ni omukazi gwe wampa namulaba nalabye bulungi omukazi yatuuma mugugu muyitirivu alimu bingi ate munene nnyo kyenjagala omanye omukazi bw'anantuulako nja kubulira wansi kikyotegeeza kyensazeewo si kibi naawe kennyini nkulaba toli bulungi wano nkulaba oba musabo wekka naawe mukuwadde weegazaanye oli kasiru bulijjo gobampa kyusa obulamu bw'ojjajja naye musabo bw'oli wano kasita agamba nti omukyalo oyo ye mumbejja w'obugagga kati gwe naawe wano musabo oli bulungi nga obugagga tobulina kamulangira ne kamala ne kadduka ne keeyongerayo akaana kano bannange aha kaakati bwe tuva eyo ne tujja tudda erudda waliwo omwana obuwala agenda maaso n'okumamu mu byokulya naye nga batadde essepiki ku kyoto kuliko mazzi nno akaaba kano kakazi katu kali muku kuma ono akaaba yenna abibiridde naye oba bizibu ki ebyo ebirowoozo eby'amanyi ebiba bikaabya abaana abato omwana omuto ekitero mukaabye ennyo baaba kale mugamba muno esiwandi kaabye maama ali mukuba akomawo yamugasi yandikaabye maama ali mukuba dda kisajja kyattu namugane lwaki tobeera musajja ekimala yakaaba ono yamugamba abeere musajja ave mu bintu ebyo maama anaatera okudda ate bannange enjala eyangu y'abaana ab'obulenzi yamugamba nkimanyi oli muyala naye kyayi kwali ataddeko kyayi kale ekimukaabya si kufumba kyayi n'ekyayi gwe bafumbanga n'amajaani gasulirira sukaali tebajjukira ne baadiddamu kumunywa baba bali wano nga maama akomyewo bambi
yagenza okuyiiya. Bw'osanga abaana nga bali babiri bwe batyo ku maama waabwe ng'ali omu yekka nga yafaayo, osooka ne weebuuza oba kyekyagwa mu kika muno. Kati yagamba ndaba obudde butuyiseeko. Baana bange engeri obudde gye watali. Kyayi mukumemu sooka osseeyo omuwogo. Fred, kwata omuwogo yakima mangu si kuba ne beefuula nti gwakufumba. Kyekyokunywera ku kyayi, kale si kyakunywera ku kyayi, kyakumeketera ku kyayi. Bamuwadde ekyokumeketera ku kyayi. Kandi nga mugamba abaana bange lwaki munakuwala bwe mutyo munange kyekikaabya. Ekyo nno kyendeese waliwo abatamanyi gye kiva. N'agamba nti emiwogo girye mwana nga olunaku lukya munene lutereera. Katufumbe kyayi tunywe. Wabula saagala obeere mweraliikirivu nnyo. Kaakatudde wa musajja mukulu ali wano agangayidde. Mukyala akomyewo. Omukyala ogenda okudda. Kwini kulikayo. Nkwini olunaku lwolubadde tutya. Kati tewakoze. Mukama wange yankubidde ku makya. Nangamba mbu sijja. Kati neŋŋamba naye kansigale wano. Lwaki tewankubidde n'oŋŋamba nti ogenda kusibwa kafazaali omuntu ne yeetawula? Niye gomanyi kyekitegeeza okuba nga ndi naawe? Nti I feel so comfortable and more lovely like when I'm close to you. Namuganda kufumbira ekyemisana. Nateetaddeko wali amakoloni gatokose n'obumonde obuzungu. Kweni nkweyanziza ye lwaki wampadde bumonde buzungu? Kweni oyagala bumonde ki? Kweni afazaali akamonde akatoolo oba akanyankole oba akakonjo oba akateeso oba akacyoli oba akaganda. Kati labayo tusooke tuli obuzungu awo nja kuwa akaganda oluvannyuma. Kyekanange kyemaako akatago yalinga luviri lwa gaali ali kigalo nga mukuyuna ga binika kalinga muga kamala okwerongoosa saako yewe erongoose tulabe yambala ku tawulo. Lwaki tawulo? Yambala ku tawulo. Kati gwe bagamba ayingire mu kisenge agenda anaabe. Kumbe mu kisenge. Mu kisenge lengera abaliyo. Lengera ekiri mu kisenge. Wangi? Abaye mmwe. Mmwe baani? Mukola ki wano? Kiki mukola mu kisenge kyange? Bamalaya mwaze mutya yasanga bamalaya. Ye yalowooza bbaawe yaleese babiri ddobolo. Abasajja b'ennaku zino tebakyali bamakuzi naye baaba baafuuse basemukuto. Kakati gwe kankubuuza. Ani gw'ogambye mbu malaya wano? Namugamba nti oli mu kisenge kyange buuliri bwa bba wange muli wano obusiru bwammwe obuba bajjeewa. Temumanyi nti omusajja abaleese mufumbo? Muli bantu kikula kimwe mwafisisobola kwenkana ki? Tekaseka ne kalyebuka. Buli ebuka. Malaya. Kati ngenda baddira mbayigiriza essomo. Bwe mbanga kyembagambye mufulume muvano tekibamatidde. Njagala nzije mbaddiza essomo. Mugenda kukitegera. Ekikulu okwogera nalabye oyogera nnyo. N'okuswala toswala. Si ya bulolo. N'agamba gwe ngenda kuddira. Ate we naakomerawo ogenda kuleka ndi okinnyonnyoka. N'agamba mu mbeera yonna njagala obe ng'onviira mu nnyumba yange. Yadde akaaba. Akaabira mwami. Omwami ali mu ntebe yamulaba agudde eri. Ennaku zino ne bw'abanga agenda maaso n'okubanga takyagala mukyalo ono alabika ayina bakyala be. Yamugamba mbadde nkuwa ekitiibwa nkwagadde buli kimu nkikoledde. Mbadde mukyala mulungi gy'oli naye n'oleeta omukazi abasajja benda. Naye tebendera maka g'abakazi be gye bakazi baabwe. Sajja gw'oli kikula kikaaki. Nulira omutwe nga gumulinga akagoma kankutuge. Ate abakazi balina ekyokulwanyisa amannyo oba teweegendereza kuluma ekisambi.
Ayinza n'okuluma mu nnimiro oba ozannya tonkwatako. Lwaki onkola bw'otyo? Kazi wattu yeebuuza lwaki akoleddwa bw'atyo. Yalaaja na maama we. Maama we teyamukuza kulayika ndi ajolonga banne. Byonna byabadde aloota ayita amannya tayita. Obanga omusajja okuloota ayita nansubuga. Ate ng'omukyala gw'alina ewaka alina kamatte. Ekitegeeza aba alina amannya gy'agajja. Tugenda maaso. Kaakati ono aba ali wano. Efirimu egenda maaso. Naye kennyini yeewuunya. Ne kaggulawo. Kaagala kakadukula kati kateni mu nzigi kadde kaagala. Batadde eri. Mwemba manyi. Ekiki? Ogambye eki? Sebo watwerabira. Kale yasooka n'abuuza wayo bayise. Tewatutegeera butegeezi. Ebyamu kiri kiyita tebaali bantu. Maiko watwerabira nadda. Mujja mutya okuba mu bedroom yange? Mumanyi n'erinnya lyange? Katonda watu. Ne batandika okwogera ebigambo. Bannange mwe mwatuuse mutyano. Gwe twagala otandika okutereera. Va mu by'okunyibala. Wulira. Njagala owulire. Tetugabana. Misambu ebiri. Tebasufumba na bajja baabwe. Katubalemu ku bbiri. Okyo kye waleetanga omukazi wano. Mu dakiika bbiri nga kiri bweru. Oba si ekyo ngenda kukuba empi kwekyo ekitu ekyo ofune kala entuufu. Ngambye. Gamba mukazi wa fulume. Bannange bavaamu amaloboozi galinga ga misota. Ogenda okwetegereza omwami bako. Bamugambe n'akola emputu. Ogenda okwetegereza. Jangu baby. Baby who? Baby 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 bye. Baby nedda. Baby misinde. Adduka. Kadi bamugamba odduka. Ekyo kyosazeewo. Ekyokudduka kyolabye ng'ekikulu. Basi. Kali sabo gino emisambwa gyamugamba gwe kyoliko tokimanyi osaaga. Ekyo kyoliko tokimanyi osaaga. Ffe booliko situli bantu. Kaakati munnange nkusesaaki. Tugenda okudda eno. Omwana w'ono talumbye. Famire y'ono bambi mukazi wattu nnyoko we. Maama we yali mukazi mulungi n'amuzaala era situmanyi oba bambi bamulekwa. Wabula ayingidde mu nnimiro. Kubanga ewaka ekyokula kyabula. Omanyi omuntu embeera weekufunza osanga omwana nga teyamanyira kubba naye ku lw'okuba bw'oba weetaaga okufuna obeeko bulungi. Ojja kwezuula nga okubba. Thieving is an order of the day. Laba omwana ono watandise okufuuka okukola emize gy'abakyala kimpadde mulya nnimire. Swame. Akola ebya swame. Efirimu egenda maaso. Ate munange omubbi akusobera abbamu ekisava ng'eyalima. Wuli. Ate okumanya kyabakoze akimanya bbye. Emisinde gyadduka banga gyamuguzi. Munange tugenda okuva eyo. Genda okwetegereza. Genda okwetegereza bwe bati. Waliwo bodejja. Sajja mukulu ng'ayitawo. Sajja mukulu ng'ayitawo. Ali ku boda kwatambulidde. Nagaye bamuyita Magezi Ronald.
abagenda yagibaddeko yeko genda okwetegereza bagiriko babiri otudduka sirikanja kukuba amatama gwe mama wawe tonolira efirimu yino banange tuzanya emisambwa gitandise okukola ebintu ebitali byangu era okwongera okukakasa tejagala kumanyirwa. Emisambwa gitandise okukola ebintu ebitali byangu okwongera okukakasa ono ekyokumanyirwa tebijagala. Efirimu egenda maaso. Munange njagala olabe ndekamu oyagala kukola ki tambula naye omwami ono alikuwo ki omanyi okubanga omusambu olabika gwogulaba owa boda n'agikyusa ye munnanga ate atalina gafa owa boda n'agikyusa nti ye talina gafa. Njagala weetegereze naye kiki ekigenda maaso n'omwami ono? Omwami ono aliko ki? Omwami ono aliko ki? Sente sijja kuzitwala. Owa boda okulaba omusajja oli engeri gye yeeyogeza yekka sente yagano yasuulaawo. Owa boda akasente yakasuulaawo n'akasigenda genda ne sente. Omuntu gwe sitegeera, omuntu ajanga yeeyogeza yekka ng'alaga alinga alina gwali naye oba mulogo. Kati nno munange mukuveeyo kyonna ekyatuuka ku bano siyinza kulimba naye ng'ate embeera erabika sinungi okutwaliza wamu. Firimu yaffe negenda maaso nate nga bulijjo nagambye evamu Emis Productions Uganda ate nga nagambye tukutuusako ebina Uganda ebyenjawulo. Gwe wenna alabika okubanga onyumirwa ebina Uganda manya nti abaddamoda bagenda bikutuusaako mu library nga bwe gwali ate nga biri mu soft copy. Ogenda bugenzi ne flash oba ne hard disk wonna ku library noga mutereke ebina Uganda. So nga naawe wa library esimu osolo gikuba mu MK 0701 1010 55. Kale no tuba tuli awo maama ate ogenda okwetegereza maama embeera tetandise okutabuka. Embeera ya maama eringa etandise okutabuka obulala. Maama wabaddewo kana wala genda okwetegereza ate maama abadde kibaddaage genda okuyita kayita maama mbadde ntabula munange okoze otya munange waŋŋambye olumwa nenfuna ekiruluuza mbadde ndi mukutabulira munange maama onkoze otya mukwano maama kabadde katabula kiruluuza eyagenza okuleeta ekikajja abadde afunye kumbe maama ebbanga lyamaze ng'anyaga alabika ebintu tebigenze bulungi. Nange n'embeera y'okutambulira mu kunyaga okwo okubaza okusooba n'okuswama olubadde ki ebintu ne bivuunuka bulala singa bw'obadde obibala kubanga munange embeera y'obwavu oba ebeera yaddeko wadde bankalubu ng'eppeera naye mu bwavu mu kusula enjala nga ekyokulya okinoonya ng'oli mulamu awaliwo tiiki naye mu njala ogattemu obulwadde obujja kitegeera. Maama twalese abaana bakaaba kaakati omwami ono amaka yagadduseemu n'atadda wa nnyina ng'amugamba maama wazze ddi. Maama yamwewuunya maama mitawana gindi bubi yambuuza biki ebikusumbuwa ng'amugamba maama simanyina bwe mbitandikira ng'amugamba tomanyi oti n'amugamba okuva lwe nava wano ebizu byenfunye tobirabanga
Namugamba ne maama ebizibu bindi bubi. Nsibika. Namugamba ennaku zino zonna ndika. Akomawo nga musanyufu. Mukazi wange abadde yakaddanga musanyufu n'agenda mu kinaabira n'abeka akyuse ku ngoye ajja tunyumyeko nga bulijjo. Azuddeyo abakazi babiri ajja akaaba n'endowooza alimba nange bwe ngenze ne mbasanga. Simanyi abakazi bano bazze batya bayingidde batya naye munange mbadde ngamba laba mu birooto byange kati nangamba nina okugoba mukazi wange n'abantu bano bangambye esebo bo baagala bye bafumba abantu be mbadde ndooto obuloosi kati munange ababadde mu kirooto kati ate batandise olabika mu byaddala ekyo kinaasoboka simanyi maama ekyo sikisobola kugamba mwana wange kati kyenjagala nkulabule lwakazooba nagamba olunaku lw'emmande nakuyimiriza ne gato tambula lunaku lwakazooba lunaku lwakazooba lubaako ebizibu bingi nantabuulirirwa namugamba munange mwana wange nantabuulirwa yasaabala gwa bbumba namugamba maama nsonyiwa munange saamanya nti ebintu by'ensi bizibu bwe bityo abantu batambula nnyo mu mubiri ne beerabira nti ekitundu eky'omwoyo ekyo kikulu nnyo nemugaana okubiwuliriza namugamba mwana wange okutegeerako kwagaana okulabika nti owulira kale n'ebintu ebimu omulembe guno abantu bataddeyo nnyo okugaya n'okulowooza nti ogasi yatombuulira ne beerabira nti ebintu ebyo gye biri bya ddala efirimu yaffe egenda maaso kale no mu kaseera kano tugenda okuddako erudda waliwo ali mu kutayaalisa genda maaso ali mu kutayaalisa agenda maaso ali mu kutayaalisa njagala olabe owaayo oli otya mmwe abambuuza muli baawa tuli baana bo kikye mwagala school fees tewali ne maama waffe muyi maama wamwe mulwadde abagambye eki saagamba nti mwe nabazaaluka siina gabalabirira nabazaalukuka era ekyo kitegese mugende ba kumbe abaana kitaabwe yaliyo taata w'abaana yaliyo naye yali abazaalukuka obwavu bukuleetera okuzaalukuka abaana nga tugeze na ku DNA saagala abaana bamumpa waabiramu mumanyi nze kenyini nange ndi wano kali eno tampeko gyenfumba ebijanjalo afumba tampeko y'ebijanjalo nagiwamu amazzi mangi bwawuuta eyo neyeebaka kati alabanga gwe bayingirira tayagala kaakati munnange nga tukwate kubo tuddako ew'omukyala ebintu by'ensi birina engeri gye byazibuwadde emisambwa gyagambye omukazi ono mbwagobe mu nnyumba omukyala ow'omumaka muno ne gigamba nti oyo tebamwetaaga agobwe kati abaali wano ogenda okwetegereza gwe okomyewo naye omuntu akulumbaganya akulumba mu kisenge nekyo nakyo osaanidde weebuze kati lengera olutalo laba olutalo omusambwa gulina mu ngoye z'oli ozannya ne gukwata bye gukuttaawo saagala banange mwe baani abangoba mu maka gange mwagala okundesa amaka bagamulemesezza ayagala agaane fuluma ogende fuluma kwate kuba ofuluma ogende bamugamba afulume taaddamu kwogera kintu kyonna kujjako ng'ali bweru bamugoba ne bamugamba taddanga never come back bamugobye bamugambye nti never ever to come back ozanya n'okuzanya efirimu egenda maaso omukyala ye bamaze omufulumya ono mukazi watwali eno olumbe lulina engeri gye lumunyoolamu luli wano lumubala embirizi mukazi wattu yakwenyoola yenyoola njagala olabe abaana bagezezzaako okugenda ewa kitaabwe baali bamanyi gyabeera
Bannange obwavu kibi, obwavu bulwadde. Na maama tukomyewo. Nabatumye mulabi. Kati ekitammwe mulabyeko. Nti maama. Nabatumye abibawa. Byonna bye nabagambye abibawadde. Nkwe talina kyatuwadde. Talina kyatuwadde. Kati ate mmwe mukaabira ki? Seba abadde atukubye. Atukanyugidde etteke tubadde beewomi batuufu ne twewoma. Nabambejja bange mujje. Namugaana essuuka otulima omwami oyo yatuzaala ebyaddala. Kundi baana bange. Oyo ekitammwe kabazaala. Oyo taata mmwe abazaalira ddala. Naage mubireke. Mugende munoge wali eri gundi. Mugende munoge wujju. Nimwanje. Mugambe mama abadde agambye. Nti asaba bw'oba omaliriza. Asaba mwese bisooboozi. Kale nno bagenda maaso n'okulekani maama abatumako ewa mwanje babenga bagenda maaso balinawo wano ku bikoola bino ebyettimpa naye ate yabatuma n'ebisoobooza bagattemu okuweza enva ewa mwami mwanje. Amaka ga musajja mukulu Mikayiri bamugaana okutambula olw'emmande ne bamugamba olunaku lw'emmande lwa Kazooba. Kazooba oba ojja muwulira. Kati ndowooza yamugenze yakyaluse Kazooba. Agenda okukwata ekkuba akomawo. Ayita bebi. Bebi kunku. Bebi nana. Bebi lulu. Bebi wawa. Agenda okuyita bebe. Nkomyewo. Where day? Where pun? Sweetheart. Agenda okuyita sweetheart ng'amulabako. Efirimu egenda maaso. Agenda okuyita sweetheart ng'amulabako. Njagala olabe. Yayita sweetheart nga tamulaba. Yayita sweetheart. Sweetheart yamuyita. Yamumagamaga amunoonyesa amaaso tamulaba. Efirimu egenda maaso. Gwokubira taliiko essaawa eno sindi naki ali wala nnyo si ku misinde gye yagendeddeko. Omukyala yali taliiwo nga bamugobye. Tukwate kubo ogenda okudda eno luvannyuma. Maama alabika afunamu olungubanguba. Nnaku talwala. Najja akuma ekyoto. Ogenda okudda ku sayidi eno musajja mukulu. Ono bamufudde omukyuzi nsawo ya sukaali. Bajja kumuluma. Bajja kumukamata ebyo byali kasaaga kama wona leta zalawo yako. Batakamata wewe otaliya umama nyabo. Agenda okudda engulu. Takuba. Kanderi. Mumberede ki? Ejo bayita bereje. Ekyo kye bayita bereje. Ogaana okubeerera ki osindikani. Otusindika oba otusindikiriza. Ebyoliko anasobola nisokwesa samaza. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Mukazi we bamugobye. Ne bamuleegamu ebikompole by'okulwanyisa byonna ayingidde baagala ayingire eddwaniro. Ekyo kyateegeddwa tulengera azingiddwako talina wayinza kuddukira. Essaawa eno alina kola nga ebagambye kati olina otulagana mu nkaka. Maama bannange mukazi wange mwagobye wakirengera ono bwantunuza muntunuziddwamu. Wawe maama lwaki nfuna ebyokola?
ekyo kikulaga bwe bakugambanga nti goberera ennono ezimu zibaza ddala. Abantu beerabira nti Carolina Gaye wa ddiini nnyo ne bamugamba obulombolombo n'abuwanda eri neerabira nti teri kijja ku nsi nga tekivudde eri Katonda. Saagala kuddamu balaba, toyagala kuddamu tulaba oba tufuboddemu tubeewo. Lwaki ndemundeka aye tuli bakuleka emisambwa gimanyi okusalako abasajja ne gibawamba nga si baakubaleka. Katujja kufumbira buli kimu kyoyagala tujja kikuwa. Kyolina omanya omukazi twamugoba effe abaliwo. Toddamu kulowooza ku kintu kirala kyonna. Ffe bakazi bo tujja kufumbira buli kimu kukwoleza. Tegeera twagala okikkirize ove mu kukirwanyisa kuba kyo kizze kubeerawo tekidda mabega. Kati ebyokwekalakaasa biveeko munywanyi, biveeko bebi. Adduka yadduka adduka. Tugenda okudda eno. Kakazi katu kakkirira ku luzzi, kakkirira ku luzzi bambi. Kazi watu akirira, sorry, musajja watu akirira ku luzzi. Kati wali wazooku obaye bajajja mwe balikola n'okuuma. Jajja Lupiiya wandi senga bula batukola tukolera ddala. nange nebigere bino N'amugamba nti ngenza okuva eyo owaayi era okuva inategedde nno lwe luzi lw'obugagga bwe nagambiddwa. Nange ne nga nkooye okubonaabona bannanga abantu banoonya obugagga. N'amugamba obwavu bukuluma we nange obeera ovuli ennyinyi ly'oyubuka. N'amugamba jjajja oba tolabangako ku bwavu we buluma tobwegomba buluma bukamata. Bwavu bukamata. Bwavu bukamata. Kaakati nno oyina maama wo? Amanya ge. Maama wo yaani amanya ge? Nabwete. O maama ye Nabweteme. Nabweteme ndimanyi Juli yeeti eryokubiri. Nabweteme Juli oyo nga mwagala. Mwagala nnyo maama wange oyo. Omwagala osinga obugagga bw'oyagala ekyo nedda. Solo. Kati ninayo ne brother nga bamuyita Kasolo Maiku. Ulira? Namuvubuka muto. Amalala nkulaba oyina mangi. Yamugamba amalala ayina mangi. Wekiba bwekityo kakana nno ekiriwo ga teruveeyo waggulu. Obugagga tebumala gaggwa bugwi. Kiraba njagala obe ng'okitegeera bulungi. Emirundi esatu njagala owande wano nga bw'oyita erinnya lya wandamu. Oyagala ekikolondola malusu oli musiru kale kikolondole obiri. Wanda muno emirundi esatu nga bw'oyita nnyoko. Sinatandika kukugamba nti tandikirawo nga gwogira nja kukukuba. Bamugambye saakalo neesirwalireko obunnuma n'empungu ku bwavu obunnuma ne buntandika n'okunda paka mu nguluza. Malusu oyagala njwemu buye oli musiru oyagala kwesirwaza n'amugamba tandisa okusiru nabweteme Juli ogwo gumu nabweteme Juli egyemeka esatu. Yamugambye awande nga bwayita nabweteme Juli. Yamuga awanda basi olaba ejjirita eno kwata oti. Yamugamba olaba ejjirita eyo kati njagala mukuleegere ensingo osale nnyoko. Anti oyagala bugagga kamuleege ensingo osale. Ate bw'afa toziika tolina kulaba kinyaye bamusa wadde okusima entaana toziika totunula mu ntaana ye wadde ogisimako enkumbi esooka.
oyagala bugagga firimu obugagga we butuuse lengera ekijjo biraba ekijjobi das bugagga buleese obuzibu bagenda mulega enkwensingo kaba mulega ensingo nabwetemeri Juli bamutemye nabweteme bambi mukazi watujali bananga baana mwabe naku zino okutegeera kwamwe mwakuleka muleeba nyoko ku bulumi bwe yayitamu obw'amaanyi bonna n'atoba tomanya biki bye wayitamu kuva mbuto nyoko nga yakukuza banango baabaana tubajjukize bujjukize ebizibu na biki byonna ennaku gye tuyise mbalyoke babeere n'okutya bazadde baabwe kubanga maama we munaku gyayiseemu atuuse waggulu eno omwana akuze maama alengera takyamuyinako mugaso kati sala maama yasala mazzi mukazi ne bajja omwana we yamusaze byebyo ebigambo byowulira nti Makubu yasala nnyina bwe bugagga bwolaba Makubu yasala nnyina sente z'omusaayi ozoogera otya naye omwana n'owaayo maama wo nga n'ekitabo byonna ebyenzikiriza bigamba tya nnyo bazadde bawe ekitiibwa tunuulira kaakati wayita emyaka 10 nabweteme Juli yali maama wa Maiko Kasulu. Maiko yoli eyagwa mu byeneena eyatambula ku lunaku lw'akazuuba n'agwa mu misambwa. Kati oluvannyuma wayise emyaka 10 waliwo akima. Waliwo abadabba. Nanti olengera yayisaako nnyina akagirita ng'akoyo sindika ebigaali ze nnyumba tulaba. Ze nnyumba tulengera ogenda okwetegereza efirimu egenda maaso njagala olabe. Inginiya yangu soko byumuzawo byoyina. Musajja mukulu yatandika ssebo n'okuduumira wangi ssebo ngati muli omusenyu guno gwe mugenda okukozesa oba lwaki seminti mutono enkuba yatonye ate etwala nnyo empewo weefuuwa seminti agwa mu musenyu. Seminti seba afumuka nga petroli naye mbu bayongeramu akasenyu katono naddamu n'akwata bayongeramu akaseminti. Seminti yenna gwe nagira nakani namugamba nange ekyo kye tubadde tugizeeko tetulina kye twabbye. Saagala ozanyire ku sente zange gundi mwe mujja kulooza no sente twafuna za bwereere. Sente temuzizanyira mbwenkanidde awo muddemu amagezi. Sebo toyomba baaba ekintu kino ngenda kuba omulimu ngukola bulungi sebo nga we twalagaana tonzijaako mulimu namugamba mulimu nze ngutegere kati yamugamba n'okuzimba mpola twali twakkiriziganya obe ng'omaliriza mangu ebintu ebikutte bubi. N'agamba nti tubala byonna ne tubala bulungi naye n'embeera y'obudde tetugibala. Enkuba tetubala nti eneetonnya weweegendereze. Ebyo ebigambo byogera bw'onoba tonnamaliriza sayiti eno mu nnaku 3 omulimu tolina. Ngenda kumaliriza taata. Ngenda kumaliriza ssebo wange. Nawe kuma ekigambo kyo. Yamugamba nti kale genda okole ebisigadde. Munange ayogeza maanyi ate omuntu atalina sente ate alina sente bwazifuna ayombesa n'abakozi. Kati gwe lwaki ogubye bwotyo buli lunaku lubala ogisindika olinga gwe basiiseeko
Bosi tekufuuse kulangira ate. Manyi sente gye nzijja. Zigimu zikulubuuta muzikola ki mukola mutya? Kaaka tugenda okudda eno. Waliwo agezaako owuliriza ebirango. Ebbanga nno lyetoolodde. Obwavu buyina engeri gye bukuzaamu abantu oluvannyuma lw'emyaka 10. Omukyalo ono yakula dda. Akulidde ate owekweka ki? Ova ludda. Bakulidde mu bugubi. Ebyo ebiira n'emirandira kimama mirandira n'ekitegeeza kyo sawa ava maama yagaana abaana be okuddamu okubba ne bagenda maaso n'okubba nannimiro mama nge bukadde sibi kulyaterekereko nze maama sibbye nawe obijje naye gwe mwana gwe gwe banakwata ku bwavu obunnuma waba ngenda okujja sente zikujja mukomera ebbanga eddene omwana nga gwe yatambuliranga mu bigere by'okubanga ofuna engeri gy'ofumbirwa okuze naye gwe oli mu bya bubbi nange eby'emitendera ngigoberera maama ate guvaawo ebidomolo bijewa mbaba kima bidomolo abaana batandika nga ab'okweyiiya naye ne bwe baakula yajja alabiriza ebidomolo abibbi ebidomolo abibbye Fred nakugamba ntya kati maama atandika okubulirira omwana sogenda gukola awo ngekenkola ebyange naye nagenze ku luzzi nesanga waliyo abantu bangi awoza oluwoza tolulabanga naawe ni saabaganda oku nze wamma tujjukize watugamba oti bamubuuza nabagamba ati agatujjukize mbagamba ebigambo byebimu kubanga muli batona kati byemukola bwe mba mufunyeyo akasente konna omukisa mpewo namugamba omukisa nga tegunnayita gujja mulundi gumu mukisa we gujja gunyweze era okozese bulungi naye oyinza okubba ogwo omukisa ne gukwata nobba ne batakwata naye omukisa lwe guggwako ogw'okubba n'okunyaga bakkuba engwala nga zirimu emitayimbwa nekinsanyusa kwe kuba ni mwana nga olinamu akasente k'olinako nze nga maama okuze obufumbo bukonkona kale nno njagala obe ng'ogenda maaso weesonyere ddala emize emibi n'agamba obeere ng'oli mwegendereza tomala gagenda maaso na buli kimu kyonna naddala mu by'abasajja olironda ebiseguusi n'ebipampagalo njagala ofune omusajja omulungi oyo ayinza okulabika nga akuyamba naye nga maama abaana tebaba bategeka kuva mu buto bwabwe bwonna kye bamanyi okukola obulungi kunyaga katonda ayinza obbawa omusajja omulungi nagwe mwana gwe nazaala noonya ssente ate okozesa omukisa owulidde obeere musajja mukozi yegwe mwana gwe nina saagala weesiriwaze mwanange n'amugamba omukisa gwonna ogw'okukola ssente mu bulamu bwo gukozesa oba kasente kiki kyonna kasita kibanga kireeta ssente wulira ebigambo bino saagala otuuke mu maaso obe nga wejjusani omukisa tewagukozesa byonna bye mbabuulidde mubuwulidde bulungi nkooyo obwavu maama yabagamba akooyo obwavu kaakati twadda luddawa oli bulungi nti ye omwana ono nga tajja nkooyo ebintu bino njagala kwegatta mu bagagga abantu abagagga nange mbeereko mu beekinywe naye gwe ku myaka emito obugaga obusobola tolinze mu katonda ku myaka obwo toyogera byakulinda kati gwe wenzijidde kubanga nkugamba koyimba sirinze ekimala ekyo toleraliikirira ku myaka emyaka si gye gisitula owulidde mikono ndi najjo mpa obugagga nve wano erinnya lyo
Yinze Fred Kajoba okoyo obwavu weetaaga obugagga. Jajja bwe kiri. Obukoye ddala. Katulabe oba obukoye ekimala. Kati ng'amugamba amanya ga nnyoko yaani ye Nakachwa Florence. Kati Nakachwa Florence. Kale katulabe. Abugaba. Genda okwetegereza. Filimu yino obugagga bufuuse obugagga. Kati Nakachwa gwe. Nakachwa. Bagenda okunoonya ensingo ya Nakachwa. Tunolera. N'agamba oyagala bugagga. Kati kino kye tugenda okula. Ngenda okumukyusa ensingo otyo osale. Mugire nyala mulege emisu osale bulungi. Osala gumu. Okutula ensingo obugagga oba ofunye. Kwate kirita. Maama waliwo ekimyansizaamu. Kakati yajjukira kye baava babeeranga awo. Leero n'abuuza maama bafumbye emmere ki kwente eya bulijjo. Tufumbye amakupa n'essunsa. Tulyeko tufuna ebirowoozo enki oba Katonda anaakyusa mu mmere. N'abaana bange mbayise wano. Baana bange mbe. N'amugamba mulaba embeera gye tuyitamu. Ngwesalira. N'amugamba nti nze naleeta obuzibu. Nalina omukisa. Ogw'okufuna okubanga tuli bulungi omukisa ogwo ne nguzannyiramu. Era mwenna njagala mbabuulirire baana bange. Mbakuutira. Fred bw'ofunanga chance ey'okufuna ssente gikozese. Oba kiki. Kasita obanga omukisa ogwo gukutuusa awali ssente gukozesa omukisa. We tuba twogera mu bigambo tutegeere ani gwe tubuulira mitwe ki gye tussaamu ebigambo era na bigambo ki. W'okula mwana wange uziyizanga obwavu okujja mu kkubo lyo. Tokozesanga kufuna mukisa. Oba nfudde oba nga wendi. Togaananga kozesa mukisa ogwo. N'amugamba mwana wange naawe omukisa gwo ogukozesanga bulungi. Mwana mulenzi. Fred gwe mwana wa bulenzi era nkugambye oli muntu oli kikulu nnyo mu bulamu bwo. Abaana abawalenzi balina okufaayo nnyo. Kale baba wala kale abeerako omukisa afumbirwa sajja n'amuteekera. Naye gwe omulenzi sooka ofuwe mu nku kumamu. Yajjukira maama yamugamba kagobe mukisa ki aganye. Kyanonye bugagga kyazikusiruwala. Oyagala obugagga oliawo. Oyagala bugagga oliawo. Singa ebadde ekyaliwo oba njebaagire. Kiki ekiddako? Mwana yajja misinde. Yatwala emisinde togirabanga. Kati ogenda okuvaako eyo. Firimu yino kuno siko bayita okusomba. Omwami oli eyazimba yalinayo akazigo ke ludde eno. Waliwo alabye misana
engatto n'azijeeze no buba bujulizi okulaga nti mwebali obujulizi naabukweka ate ennyumba z'abayaaye tewabaawo ddiiro oba kisenge byonna bikola nga samuna bulemere ennyo mu ntebe wabaawo ekikuwalula obaye kati onootula butuuzi awo onootuula awo obeere awo obeere bubeezi awo musajja mukulu ogenda okuleeta owenjula entimba ogenda okwetegereza ojje jangu baamuwa obugagga bwoli yafuluma bufulumi tufudde maama nnyabo tufudde nayingira ekitooke katonda wattu obugagga bwawali ogenda okudda eno oli obugagga bwe baamuwa baamugamba afumbirwe omukazi omukadde kati ogenda okwetegereza maama abaana bali kale wadde yaganye okubaaga naye tulengera maama ensingo bakyagireeze ensingo ogenda okudde omwana gye yakomawo misinde maama kiki yamukwata ku maama ayoke maama mbulira oli bulungi yebuuza omwana ate nga atidde nnyo abadde abulamu kajirita katini ensingo gifebe toyina wakuluma ensingo namu ono alazeewo agenze kuleeta mmere ensi maama nkwagala nnyo munnange maama tamanyi lwaki bamwagala bati kumbe abadde bamufunidde akajirita waggulu awo kajirita kabadde kamututte namugamba mbadde ngenda kulima amaanyi naye gampeddemu omulundi gumu ekintu kinzigunze leero nga tuleese mazzi yalimbye mbw agenda ku luzzi kumbe nayitirewo omusawo aloge maama we gwabadde awaddeyo nga saddaaka kale obugagga buno obwa bwangu mubwegendereze buyinza okuleeta ebizibu kale eno nayo eno naye bwerabise tubagala nnyo mwena abatulaba nage tutuusiddwako Damoda Productions nate mwe mwena abeetaaga ebina Uganda wonna we muli essimu eryemu 0701 1010 55 tubagala nnyo akuume